Yes mukasi akantuolekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye muliwo abagole wamma mukubire njagala okulaba omugole nalawanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanaabye mata ataalumwa ku nvunza kazibe ensekere omusembereza obuwera ozunga onotumera abagole oba tijja tijje okola ngeyiyo obuleka kati kyuka obawubire bwekirumye yesiba omutuba eno mbaga yejja lumu mu bulamu kati weerage oba obalumya abalumwe ow'ennu gwa kimire kawakoze ne ku mmere n'ebyokunywa kiriya kankuba omubali ompulire omugagga otegese guno akalipagana sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwennawe tonninnya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire njagala okulaba omugole akalipagana sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwennawe tonninnya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire njagala okulaba omugole katonda bwakuwa okamaala ennume baliwo abazaalira ekkula zengawo omugole oli weffere mama baganda b'omugole mikwano gy'omugole balirwana b'omugole njagala mpulira emizira kakano asituka tuzine n'ekimere tukirye leka emizira givuge tubuukiriza abagole katonda babeere ngenze muzaale mwale mwaze mwale bambi mukinyumirwe bayibayi ngenze njagala okulaba omugole vayo abatatyono watondebwa okubeera nange mukwano era watondebwa okukuuma omuwala ŋŋanze omulungi weebale kulonda nze wansiimye nange nakusiimye Okulaga makadde bange yekko mukyala gwenyenda okulaga makadde bange ndi wa mukisa okufuna ndi wa mukisa okufuna yekwe sendi wa mukisa okufuna omukyala nga gwe terete sendi wa mukisa okufuna omukyala nga gwe kado wakubundi beera nange nzeka kati pakopakopakopako bigambo byebakulembe binyo banze tolinsiŋŋana wantu wonna kwesuubiza busuubiza tolibeera nange ebbanga lyonna njagala nkubuulire bingi byensuubira era nkukakase sirifunayo nzantengula omutima nguwadde ggwe n'omubiri nguwadde ggwe gwemusajja omutuufu gwe mpulira nzasaanira njagala tuligite nawe nga bw'olabe kwale mu lusaalu hani tova ku nsimbi nze njagala muntu nkufunye ndi wa mukisa okufuna ndi wa mukisa sendi wa mukisa okufuna yekwe sendi wa mukisa okufuna omukyala nga gwe terete sendi wa mukisa okufuna omukyala nga gwe kale nfunye omusajja banja babaaseka nga bagamba sirifuna njagala era bingi ebyayogerwa bubukyaneraga kabinsale ndabe n'abasajja bambuze ndibye bwentyonze nensirika neninda ebyebijja mukama bwatyo naleeta omwana njagala okamala
kulimba limba 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 tindi muyaye kwe bayogera ebintu bye bayogera nkugeza mu kisaawe n'ebintu byose Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance, welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home away from home. Book your stay today. Sweetie, oh, my love.
Remember where you got it from. Salonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanoonya bunoonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bwatyo nandaganyisa okumulaga ewaffe bwatyo nandaganyisa okumulaga ewaffe okuba naye ono namusanga mu banka wamma taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bwetyo nenkuba netonya bwe yasaba kumulaga ewaffe nange nemuleta ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu n'omulungi talaga ono mutaddeko akabonero wulira gwe wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume abadde ku bbali abawondera ono mutaddeko akabonero wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange mbiteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu Kateke mwanoze bunyimbe kolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde njabako za dduyiro munono muliro mpobugalo olikoti n'entiguka abazadde batuzaalire kula kuzaala kujagana walala gwetulumafe omwana agenze olwo lwempita olwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwenawe tonninya kirabe nonno yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwenawe tonninya kirabe nonno yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole nalabwanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanabye mata atalumwa kunvunza
akalipagana sindikagana zolaba laba bwanyumya omwana mulaba ebiso gwena watondinya kiraba ennono muliwo abagole wamma mupubire akalipagana sindikagana zolaba laba bwanyumya omwana mulaba ebiso gwena watondinya kiraba ennono muliwo abagole wamma mupubire katonda bwakuwoka maana ennume baliwo abazaalira ekkula zenga w'omugole oli weffere mama baganda b'omugole mikwano gy'omugole balirwana b'omugole njagala mpulira emizira kakano asituka tuzine n'ekimere tukirye leka emizira givuge tubuukiriza abagole katonda babeere ngenze muzaale mwale mwale bambi mukinyumirwe bayibayi ngenze njagala okulaba omugole vayo abatatyono watondebwa okubeera nange mukwano era watondebwa okukuuma omuwala nganze omulungi webale kulonda nze wasiimye nange nakusiimye Okulaga makadde bange yekko mukyala gwenyenda okulaga makadde bange ndi wa mukisa okufuna ndi wa mukisa okufuna yekwe sendi wa mukisa okufuna omukyala ngagge teredde sendi wa mukisa okufuna omukyala ngagge kati obwakubundi beera nange nzekka kati pakopakopakopako bigambo byebakulembe binyo baleke banze tolinsiŋŋana wantu wonna kwesuubiza busuubiza tolibeera nange ebbanga lyonna njagala nkubuulire bingi byensuubira era nkukakase sirifunayo nzantengula omutima nguwadde ggwe n'omubiri nguwadde ggwe gwe musajja omutuufu gwe mpulira nzasaanira njagala tuligite nawe nga bw'olabe kwale mu lusaalu hani tova ku nsimbi nze njagala muntu nkufunye ndi wa mukisa okufuna ndi wa mukisa sendi wa mukisa okufuna yekwe sendi wa mukisa okufuna omukyala ngagge teredde sendi wa mukisa okufuna omukyala ngagge kale nfunye omusajja banja babaaseka nga bagamba sirifuna njagala era bingi ebyayogerwa bubukyaneeraga kabinsale ndabe n'abasajja bambuze ndibye kwentyoze nensirika neninda ebyebijja mukama bwatyo naleeta omwana njagala okukamala akulimbalimbalimbalimba tindi muyaye gwe bayogera ebintu bye bayogera nkugeza mu kisaawe n'ebintu byose nono naye wowo mukwakimpwata mupomera nze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula onnina siku bino byokola mwana konnina byotunula byankuba wabula onnina siku bino byokola mwana konnina byotunula byankuba
Remember where you got it from. Salonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanoonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bw'atyo nandaganyisa okumulaga ewaffe bw'atyo nandaganyisa okumulaga ewaffe Sinyo kuba naye ono namusanga mu banka wamma taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bw'etyo nenkuba neetonnya bwe yasaba kumulaga ewaffe nange ne mmuleeta ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu n'omulungi talaga kubali abawondera ono mutaddeko akabonero wulira gwe wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume abadde kubali abawondera ono mutaddeko akabonero wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange mbiteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu Kateke mwanoze bunyimbe kolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde nja bakoza dduyiro munono muliro mpobugala ole kontinenti buka abazadde batuzaalire kula kuzaala kujagana walala gwetulumafe omwana agenze olwo lwempita olwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwenawe tonninya kirabe nnono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwenawe tonninya kirabe nnono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole nala bwanyumya omugole alinga kibebi
yogere tumusembereza obuweerozo nga onotumera abagole oba tijja tijje okola ng'eyiyo omuleka kati kyuka obawuubire bwekirumye yesiba omutuba eno mbaga yejja lumu mu bulamu kati weerage oba obalumya abalumwe owennu gwa kimire kawakoze ne ku mmere n'ebyokunywa kiriya kankuba omubali ompulire omugagga otegese guno akalipagana sindikagana zolaba jagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso jagala okulaba omugole gwena watondinya kiraba ennono jagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire jagala okulaba omugole akalipagana sindikagana zolaba jagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso jagala okulaba omugole gwena watondinya kiraba ennono jagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire jagala okulaba omugole katonda bwakuwa okamaala ennume baliwo abazaalira ekkula zenga w'omugole oli weffere mama baganda b'omugole mikwano gy'omugole balirwana b'omugole njagala mpulira emizira kaakano asituka tuzine n'ekimere tukirye leka emizira givuge tubuukiriza abagole katonda babeere ngenze muzaale mwale mwaze mwale mwale bambi mukinyumirwe bayibayi ngenze njagala okulaba omugole vayo abatatyono Shifa. Aha, let me do it on a hope. Shifa. watondebwa okubeera nange mukwano era watondebwa okukuuma omuwala nganze omulungi weebale kulonda nze wasiibye nange nakusiibye Lumugeraageranye bbanga ly'omaze ng'obopya omutwe gwange. Musika ngola nga mpulira omuliro ku mutima gweyongedde. Yekka mukyalo gwe ngenda okulaga makadde bange. Yekka mukyala gwe ngenda okulaga makadde bange. ndi wa mukisa Ndi wa mukisa okufuna. ndi wa mukisa Ndi wa mukisa okufuna omugagga. Ndi wa mukisa okufuna omukyala nga ggwe teredde. Ndi wa mukisa okufuna omukyala nga ggwe. Kati obwagubundi beera nange nzekka. Kati pakopakopakopako bigambo bye bakulemba ebinyo baleke banze. Tolinsiŋŋana wantu wonna kwesuubiza busuubiza tolibeera nange ebbanga lyonna. njagala nkubuulire bingi byensuubira era nkukakase sirifunayo nzatengula omutima nguwadde ggwe n'omubiri nguwadde ggwe gwe musajja omutuufu gwe mpulira nzasaanira njagala tuligite nawe nga bw'olabe kwale mu lusaalu hani tova ku nsimbi ze njagala muntu nkufunye Ndi wa mukisa okufuna. ndi wa mukisa Ndi wa mukisa okufuna omugagga. Ndi wa mukisa okufuna omukyala nga ggwe teredde. Ndi wa mukisa okufuna omukyala nga ggwe. kale kale nfunye omusajja banja babaseka nga bagamba sirifuna njagala era bingi byayogera bubukyaneraga kabinsale ndabe n'abasajja bambuze ndibye kwentyonze nensirika neninda ebibijja mukama bwatyo naleeta omwana njagala okukamala Bakulimbalimbalimbalimba tindi muyaye. Bwe bayogera ebintu bye bayogera nkugeza mu kisaawe. N'ebintu byonna nkozeka ngola nga mpulira omuliro ku mutima gweyongedde. Yekka mukyalo gwe ngenda okulaga makadde bange. Yekka mukyala gwe ngenda okulaga makadde bange. ndi wa mukisa Ndi wa mukisa okufuna. ndi wa mukisa
Sendi wa mukisa okufuna omugekwe. Sendi wa mukisa okufuna omukyala nga ggwe. Terete. Sendi wa mukisa okufuna omukyala nga ggwe. Yaduwa bulungi. Beera nange nzekka. Kati pakopakopakopako bigambo bye bakulembe ebinyo. Banze. Tolinsiŋŋana wantu wonna. Kwesuubiza busuubiza. Tolibeera nange ebbanga lyonna. Njagala nkubuulire bingi byensuubira era nkukakase sirifunayo nzatengula omutima nguwadde ggwe n'omubiri nguwadde ggwe gwe musajja omutuufu gwe mpulira nzasaanira njagala tuligite nawe nga bw'olabe kwale mu lusaalu hani tova ku nsimbi nze njagala muntu nkufunye Sendi wa mukisa okufuna. Ndi wa mukisa Sendi wa mukisa okufuna omugekwe. Sendi wa mukisa okufuna omukyala nga ggwe. Terete. Sendi wa mukisa okufuna omukyala nga ggwe. kale kale nfunye omusajja banja babaseka nga bagamba sirifuna njagala era bingi byayogera bubukyaneeraga kabinsale ndabe n'abasajja bambuze ndibye bwentyo nze nensirika neninda ebijja mukama bwatyo n'aleeta omwana njagala okukamala Akulimbalimbalimbalimba tindi muyaye. Bwe bayogera ebintu bye bayogera nkugeza mu kisaawe. Nina ebintu by'ensonga. ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka gyenkoma kyokumwanono mbalyawo naleeta buno bugoye butuuka omwanono nayiwawo mugwakimpwata mupomera nze ezo surprise ataka tezireeta hatataka wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wasoma wakenkuga nkutya nze ssebo wanjiga bwe baali basoma ku Shakazulu nga gw'osoma nze hitila musoli nga gw'oli kunze sikugamba bye njagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku by'amasanyu bambi takomawo ssaawa mwenda akomawo ne tulaba kazannyo kaffe kanneemu kanabiri mwana gujja kunzita kanneemu kanabiri mulenzi gujja kumenya wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba mujje munyambe mumbuulireko bwe mba mwita hani oba bebi sikwite handisamu olijinja lya muwendo erisinga byonna byendowooza mujje munyambe mumbuulireko bwe mba mwita mwite ntya mwite switi oba mwite my love Mr. Right Daddy Fast Bone Mr. Lecturer bisobedde mu ntaase wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba Remember where you got it from. Dalimba n'omulungi agenze n'omulungi dalimba
nabulirako malayika nanoonya bunoonya saalonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanoonya bunoonya saalonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bwatyo nandaganyisa okumulaga ewaffe bwatyo nandaganyisa okumulaga ewaffe wensimye okuba naye ono namusanga mu banka wamma taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bwetyo nenkuba netonya nampakukalifuti bwe yasaba kumulaga ewaffe nange nemuleta ndalimba 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 n'omulungi ndalimba ndalimba n'omutuufu ndalimba 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 n'omulungi ndalimba ndalimba n'omutuufu n'omulungi talaga abadde kubbali abawondera ono mutaddeko akabonero Ulira gwe. wokalabira tosembera kusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja Acha. abadde bewaga okutwawula kibalume abadde kubbali abawondera ono mutaddeko akabonero wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume ndalimba 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 n'omulungi ndalimba 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 n'omutuufu mulaba ndalimba 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 n'omutuufu ndalimba ndalimba nasize tudde kale nga nesonza omukolo nga kakimu kulaba abagole kembalabye wabula nkimaze kati ate ke mwanooze bunyimba ekkolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde nja bakoza dduyiro muno nno muliro muliro mpo okugalole kontinentiguka abazadde batuzaalira ekkula kuzaala kujagana walala gwe tulumafe omwana agenze olwo lwempita olwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mmazeeko ogwange ndapatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempiza engoma y'ekikere akalipagana esindikagano zolaba laba bwanyumya omwana mulaba ebiso gwenawe tonninya kiraba ennono muliwo abagole wamma mupubire akalipagana esindikagano zolaba laba bwanyumya omwana mulaba ebiso gwenawe tonninya kiraba ennono muliwo abagole wamma mupubire nala bwanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanabye mata ataalumwa kunvunza kazibe ensekere tumusembereza obuwero ozunga onotumera abagole oba tijja tijje okola ngeyiyo obuleka kati kyuka obawubire bwekirumye yesiba omutuba eno mbaga yejja lumu mu bulamu kati weerage oba obalumya abalumwe ow'ennu gwa kimire kawakoze ne ku mmere
bali ompulire omugagga otegese guno akalipagane sindikagano zolaba jagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso jagala okulaba omugole gwena watondinya kirabe nnono jagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire jagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba jagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso jagala okulaba omugole gwena watondinya kirabe nnono jagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire jagala okulaba omugole baganda b'omugole mikwano gy'omugole balirwana b'omugole njagala mpulira emizira kakano asituka tuzine n'ekimere tukirye leka emizira givuge tubuukiriza abagole katonda babeere ngenze muzaale mwale mwaze mwale bambi mukinyumirwe bayibayi ngenze njagala okulaba omugole watondebwa kubeera nange mukwano era watondebwa okukuuma omuwala nganze omulungi webale kulonda nze wasiibye nange nakusiibye okulaga makadde bange yekko mukyala gwenyenda basi kayinjiri kakubye kafani kali waawo balage mukulikeeyo fani badde teri waawo leeta ekitabe just eri oben agimanya erifanje wawawa banange mukulikireeyo ddala mu mazina tugenze ku second station esembayo ya surprise. What is another mic? Next on stage is Heady Boy. Abamikwano mwebale nnyo mwebalire ddala nyongera okubeebaza abali ku online mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala obuwagizi bwe mututaddemu olunaku olwaleero banaye mutuyiriddewo omubiri temujjangu ndi musanyufu olunaku lwaleero ndi musanyufu nnyo mutuyiriddewo omubiri naye security nina akantu kange katono nnyo by the way simanyi oba ffenna twakirowoozezza tutya buli omu akolere munne surprise tewali yabadde amanyi kuba nze nange naadde simanyi toba alina akantu kagenda okundeetera by the way nze nange nabadde mpita ayiteeyo ngenda banga waliwo obuntu obunyumira ate nga bunyumirwa mukazi wange nange neŋŋamba obuntu bunene kambumugulire mukazi wange neŋŋamba obuntu obwo kambugule si bwamaanyi nnyo buli waneeno my love kino kyekirabo ekisoose mu bulamu bwange kyakulya naye kyakulya kiri mu foomu yaki ya mutima
Balida utasoka mu surprise ya Valentine. Surprise eyo abagiraba. Surprise eyo yankabyako amaziga. Surprise eyo neneralikiriza nnyo nga manyi mukazi wange nkyayi. Ku byonna ebyaliwo abagoberera okuva ku surprise eyo. Naye gyebyagwera naye kuba mu mutima n'angamba mukwano sinnaba kukyawa. Bwe yaŋŋamba ekigambo ekyo ne ndyoka nziramu amaanyi nazirikako. Jasa asobola okugamba kuba yeyanninaanako awo so wenjijukira bwe nali ntudde naye nayizaaka. Naye ebyavamu ebyo byonna saggwamu maanyi. Nayongera kuwa mukazi ono kitiibwa na kumuwa love na kumulaga nti mwagala paka nakati tukyeyagala. Kino kyakulya kyonna engeri gye kigenda okuwoomamu manya omukwano gwaffe bwe gugenda okubeeranga. Neyanza nnyo Mukwano wanje mukwano wanje eno sawa. Njagala ensawo eno njagala oterekengamu ebyama byaffe byonna biremu sakiro kutanga. Mu comment section ya guys Livia komanyoko. Mukwano bino byakulya. Bino byakulya. Akati nakasanze nenkagula. Banaye n'abato nabaguliddeyo emmotoka. Abewaka bagenda kwevuga. Bagenda kwevuga bannaye. Sibeera birabo. Nakupanga. Kakati njagala bonna bavuge emmotoka. toyanguze Bonna abato nabagulidde enzirusi ate za njawulo. Buli omu ayina eyiye. bangambye tereka byama Onabanyize nnyo agambye kasita ffenna tugenda kufa. Kakati zino engato za muwala waffe zinaabirangamu. Mukwano nawe saakwerabidde bino bigere buliwo oli nnyanga manya tambulira mu mutima. Atambulira mu mutima. Ajja kuntambuliranga mu mutima. Mu comment we've got a caring daddy. Wow, Kademi. Kadomi. Daddy Kademi.
ate nabali mulaavu bo bagamba newe bukya balyoke balaba ziri 2 ez'ekiro. Banaye mukwano neyanziza nnyo neyanzeege Ekyali ntandikwa tuweebaza nnyo naye era emu esinga 0. mazima. Nsaba Mukama bw'ojja akuddizeewo. Neyanziza nnyo naye olabanga akatono naye kanene si katono nnyo. Njagadde yambalemu ndabo bayi size yeyo. Ngenda kwambala naye webale kundowoozaako. Onna gy'oyita n'obanga ondowoozaako. Farouk waliwo Richard Dase agambye Farouk in case you need a second wife wali. Not now, not ever. Naye nga ekituufu kyonsiimye. Webale kusiima mukwano. Juliet Yazidi agambye Mukama mpa ku ssente ngulira omwami wange amagezi. Agayinya. Wow. Ono agambye omuntu n'odiba mwaka ku mwaka. Nkwambalize nkugonoledde nnyumye bannange sokoze. Nenga mukwano keeka akatono ke nasobodde okufunirayo wiiki eno. Olabanga ekitono naye si katono. Ngambye nti si katono kompadde kinene. Nenga mukwano nawe webali kusiima okubanga si katono kiva abamu bayomba awo gekyotamanyi. Waliwo Sharon agambye bannange ono agambye Kyaso oba ndi mulogo mpulira obusungu. Agenda okwabya abantu emitima. Awulira obusungu naye just olina kyobulamu bubuzi si kyamaanyi. Obutobo butonotono bwokola mukwano butonotono bwokola obubanga amamotoka oba amayindagana ga golofa naye obutobo butonotono bwokola mutima w'entuula. Mary agambye obanze sekadama wange andowoleza ki kukutuga. Ono agambye kale tebinyumye. Buli omu alina ebizibu bye. Buli gwolaba alina ebizibu era buli ali mu comment alina ebizibu. Menta Mama Sophia agambye oba ffe twafiirwako mbwa. Jesus. Amaze okwebaza n'owebiraba amaze obikuwa. Mama era mwekale. Nawe ogenda kuwerekera abantu. Ngamba oba ssabo lindi ku mutima. Kozinga essabo wazimba ku mutima. Ale ebirala bagambye ebyama mu nsawo ate tebakuwa dandi baaga.
kale batuweeyo akayimba. Bannaye kituufu. Kayimba kishadya akaggalawo nga mwebaza ne ku bantu kye bakoze. Kayimba ki? Neno labu abana ngeno labu ndiri munze Hello.
Alright, banange mukulikeeyo mu entertainment. Banange tusooke tukubira abantu ba online abatuwagidde olwaleero. Abo kwebaza bo ekitabo ekyo kirimu amannya zege sikyajjukira bulungi. Naye nga lisiti eri awo buli omu ng'omanyi nti lisiti kw'oli awo. Leeta ekitabo ekyo. Okay. Today's Okay, banange bonna abatwagidde olwaleero tubeebaza nnyo baganda baffe mwenna, bataata, bamaama, basenga, bajjajja baffe bonna bali online. Mutuwagidde olwaleero baganda baffe. Nange mubeere kutuwagira. Mubeere kuwagira eno cause ey'okuzimba. Mubeere kwagala Ddundu n'abantu babe. Banange tubakubireko mu ngalo tubongere. Njagala kwebaza Mr. Headboy ne mukyala waffe omwagalwa Shadia bazinya amazina banaye sente ebbanja ne balimalayo tubakubireko mu ngalo. Kubanga kyo bakikubye olwaleero. Ate namwe abazze ne babakwasizaako mwekubireko mu ngalo. Olaba essaawa zino ffenna tukyaliwo. Kintu kibadde kyakabi nnyo. Banange mwebale nnyo mwebalire ddala. Tubeebaza nnyo ddala. Mulaze nti omulimu mwagala gutambule, temwagala bintu bitambula mpola. Banange mwebale nnyo ddala. So nja kukwebaza Mami Shifa olw'okuba nti olwaleero lubadde lwa njawulo. Ago maanyi ge mukubeereko mu ngalo. Bo n'olowooza nti lugenda kutambula lutya. Naye munnange Katonda yamuwa. Tumwebaza ate tumwebaliza Katonda akukuume ako by'osinga okwagala kw'obulamu obulungi obukuumi byonna. Yes, mami. Tukwebaza nnyo olw'emirimu gy'okola okusacrifice gy'oteeka mu kintu. Omuntu n'alabira ddala ng'ekintu ky'okola kya njawulo nnyo buli omu n'asigala ng'akwewuunya. Tukwebalizako Katonda olw'ekyo era tukusabira essaala ey'obuwanguzi mu buli kimu. So kampe Mikwano abalungi tweyanziza nnyo tweyanzeege. Mwenna ababaddeko abatwagadde abatusapootinze abategeera cause gye tuliko, thank you so much okubanga temutwekkaanya temutukoowa. Bannaye Mukama akibabalire, kino ekintu si kyangu. Teri bintu bizibu nga kukola live za charity ezo ze mulaba. Si buli omu nti oteekako kamera n'obikola abantu ne batuulawo ne bawuliriza ne babeera humble ne babeera nga ne batuwa ekitiibwa mu mbeera yaffe nga bwe tuli. Ne batakoma tuwa kitiibwa ate ne batuwa n'ebyabwe. Simanyi kino ekintu oba mukifuna oba mukitegeera oba mukitwala butwazi lightly. Naye abantu abo b'amaanyi balungi nti Mukama atugattako abantu abalina omutima. Ko abantu bangi eyo tebalina mitima. Naye Mukama alina engeri gy'atuleetera abantu. Mukama alina engeri gy'atukolera buli lunaku. Kitegeeza Katonda y'atumanyi aba atutegeera. So tweyanziza nnyo tweyanzeege mwenna abasapootinze olunaku olwaleero be tutambudde nabo. Jean Namanya oyo Eva, she's the first. Nga bwali Jean oba yaba alinze oba akola atya, Jean n'asooka ku live ebbanga lyonna ne tutambula naye kwegamba wulya nga kimukakatikako nga bw'ogamba nti ewaka waliyo ekiriyo. Bane Jean tweyanziza tweyanzeege. Oyo Mami Christine tudda neyo ne kudiscussingako ne tugamba nti omukyalo oyo atwagala teyeekoza. Bane Mami Christine Nagawa otwagala. Tetukubuusabuusa, tetuliimu wadde nga bw'ogamba nti ki naye gwe otwagala bwagazi otwagadde. Reste wa Mike, thank you. Naye supportinze olunaku Anet abaddeko. Mr. Ibra tweyanziza nnyo tweyanzeege. Era still Jean Namanya yayongedde tupushinga
Zabbi twava naye kuviira ddala mu mikolo gya mbaga tutambudde ne Zabbi muwulira bwe tutuuka ng'abantu tuwulira nti famire tubamanyi tetubalabangako but these are people abajja ku ssimu ne bagamba Shifa ayogera ki nti atugamba kuyamba kuzimba bye batamanyi nako ebitabakwatako mwe mulowooza abo abatuwa omutwalo mbunne waabwe abantu baabwe bonna ab'ekika bazimba dda bizinensi mwe mulowooza mbu bazirina mento ogambye abatuwa balina ennugu kyeŋŋamba nti tebaamalayo byonna bye beetaaga mu nsi nga bw'ogamba nti bo batuwa just because they made it in life tebalina bizibu kati binaye bo balina ssente ziri awo bikoola tebirina byakukola kati mufo kyobbyera kaba bituwe si bwe kiri ntunuulidde omuntu okuviira ddala kwaleese ennusu 5 tulina n'atuwadde 3 naye ng'olaba zaayina omuntu atunula ku ssimu ye nga zaayina naye ng'agamba kansapootinge abantu balungi nnyo balina emitima emirungi Zabbi tweyanziza still awo mami Christine yatongedde Jessica Jessica naye yatuwadde ssente 5,000 ndowooza Jessica yatuwadde naye nga ndowooza asoomooza yalabye beeriisa enkoko naye najjaawo Jessica n'atuwayo 5,000 naye najja Jessica thank you for loving us we love you too Mande Godfrey yatuwadde ku ssente oyo Daisy nze simanyi na kyamugamba Daisy nno atuwadde ssente zisembayo nga yagala tugende tuwummule tukyatudde wano Daisy we don't take your love and support for granted thank you so much abaddewo nadda throughout alabe nga kwegamba there are people agamba nti tukola kintu kiggwe waliwo omuntu atola ssente n'akwanga olaba bambi azikuwadde zaalinako essimu eweddeko n'abeera ku live n'ayiiya bongere nga namwe mulamugamba bane watuwadde oba totuudde so tweyanziza nnyo Daisy madam thank you awera Jini Namanya yakomyewo mama Suma tweyanziza naye yatusapootinze awo wazze akankwasa Pofia akwakwasa Pofia thank you so much naye tubeera naye nnyo erinnya lyetuliwulira Irene Nakimuli naye yatusapootinze thank you Irene awo nno abantu no batusapootinze awo Nancy jajja mata n'ayingirawo she's ye faani bafaani babaayo nti tetubalabangako naye ye Nancy yasukka nga tufuuse nga baluganda ne tubiteekamu ne tiketi tugende twekyalire n'ava mu nsi eri gy'abeera nange n'ensembera nga Dubai yetwanguyira we met in Dubai I still have those videos she gave me a treat we went out it was fun so bino ebintu mbibagamba because njagala muvalue nga abantu bemusanga in life you never know kati Nancy since 2021 tuli fenna oyinza oyisa omuntu bubi ngoganze mpita mu kkubo ngenda ndi ku bwangu kampise bubi abantu kati nze ntuula wana abantu abatuwa ssente tukole project zammwe those are the people benzimbye oba benkuumye I've kept them bansanze nga bagamba Shifa taso abba mu byakisiru bw'aba aleesa abantu kitegeerekeka so kati nyina ebintu bye neewuunya ne nfukamira ne mbyebaliza Katonda temuteekinga abantu for granted twagala abantu tuba appreciating tetuyisa bubi bantu ky'osobola okukola it doesn't cost you anything to be nice Nancy abeddewo mu bulamu bwange there are things like I've gone through nga bizibu n'abaawo omukono gwe mweguli mu bulamu bwange mumwongere ku ngalo omukyalo ejjajja mata so tuyina Swaga Mama ezize zitera kujjira mu linnya lya Lawrence Swaga Mama waliwo omuntu gw'olaba omulaba oyo ng'afiira mu comment section kati nze bye babavuma bino ebinyiiza sibonaabona bwe ndaba Swaga Mama nga wali ku live sibonaabona nkimanyi entala ajja zirwana she loves us atwagala n'omulaba ng'afiira wa sharinga live egende wangi n'ogamba kati ono oba twamuwaaki oba twamufuna tuti oba yajja ati oba atwagalako ki naye nga atwagala bwagazi kati mulimu abantu ng'oba mwagala oba temwagala oba ndiba wendi oba siriiwo ne bwalikeera nga ajjako ddundu mumwanirize kuba aba yafuuka famire kati Swaga Mama yafuuka part of us
Swaga mama, thank you. We don't take your love for granted. Nze sibitwala nga bino nti tulina amanya balina otwagala balina okubaawo nze si bwe mbitwala so valuing love yammwe. Thank you so much. So mami Christine yatwongedde then ate awo Carol n'ayingirawo Carol Nanas. Carol, thank you. Carol Nanas, tweyanziza nnyo mukwano, webale kutwagala, webale tusupportinga, webale kubaawo. Kwegamba olaba omuntu nga abeddewo financially, centers bawadde, n'abawa support, n'olaba nga afiira mu comment agaba naye kati kanteekeko kanyongereko, kati nga yagalazeemu n'abalala bonna amaanyi, tusigale nga tupushinga. Temumulaga nti mumulaba, temuseka naye. Mumegino walingi. So Carol Nanas, thank you dear. Tweyanziza Carol mukwano. Ne Sunday jera wetuli mikwano. Era jajja Matawo yatongedde sente. Mr. Ibra, thank you yatongedde sente. Still Nancy natongera. Tuina JK naye yatuwadde ku sente JK, yes. Kamulege ya Junior ku camera. Junior tweyanziza naye yatusupportinze. Tuina Hadija yatusupport nze bambi Hadija, thank you so much. Tuina we 15 ezaze ntuzisaako sita tetwategedde linnya. Mama Peter tweyanziza then tuina we 5 eziriko sita. Tuina Days tweyanziza. Days has been here. Days abeddewo. Days wajoyininga live abanga agamba nti tuina okulaba nga kigguka. Kwegamba nga alaba kiri part of her. Bane waliwo abantu botunula ngolaba tetulina bad disappointing in life. Ngogamba kati ate iyo mukwano gwatulinako ne byakoze nga it's too much. So Joan Love, thank you. Mama Suma still thank you. Nancy Jajja Matera yatongedde sente tweyanziza. Ayina omugisha naye yatusupportinze wano tulina ogumu ekitundu oguliko sita tetwategedde. Then tuina Ganga Vibes yatuwadde ku sente. Maria yatusupportinze. Tuina Joyce yatuwadde ku sente ze. Abantu bano nno kati bali kuzimbira Millicent nyumba ya kumukolera business. Banantu baguze ku material bonna nga mbawulira nno. Maria mubagambye tuina Joyce, we have Komugisha Peace. Tweyanza Komugisha Peace. Tuina Rehema stroke success. Tweyanza Rehema stroke success. Twabadde ne Agnes. Then twafunye Agnes, thank you so much darling. Twafunye 15 ziriko sita tetwategedde. Then Swaga mama natongera sente. Just yawo nayingirawo PA. PA tweyanziza naye yatuwadde ku sente. Bane enkuba egenda otonya ku luno tojjacha. Mariam natongera ku sente. Mariam, thank you. Aisha tweyanza Aisha. Then tuina Edrisa naye yazze natuwa ku sente. We have Rachel tweyanziza. Tuina Carol Nanas wano we yanfuuyidde 5 tweyanziza Carol. Yes, ate era nana Carol n'akomawo natongera sente. So Carol Nana we yatuweredde twabadde ne Mami Christine naye yatuwadde ku sente. Aneti naye atusupportinze olwaleero. Tuina Aisha yatongedde sente. Wayingiddewo Farida naye yatusupportinze. Tuina Birungi, thank you so much for your support. Waliwo Birungi bannange naye yatuwadde sente. Tuina Prosi naye atukoledde olunaku yatuwadde sente. Awo twafunye Mr. Ibra natongera ku sente. Carol Nanas still natongera sente. Kati awo twafunyewo 10,000 ze tutategedde ziriko werowisha. Jase ogerere mabega w'essimu njagala abagagga bange beewulire bambi nga mbeebaza. Tuyina yatuwadde 10,000 luliko sita tetwamutegedde. Nana Carol n'akomawo n'atuwa sente Nanas. Twafunye Reste yatuwadde ku sente. Tuyinawo Jessica atali Jessica wa besti wa Shadia. Tuyina Rest yani Jessica omulala ne yatuwadde ku sente. Wano Nana we yatuweredde 5 kuba ndabako Nana Carol for Mommy's Soda. Wano tweyanza Nana. Owulira omuntu bwadda nadda the same person. Nengo oli ali mu comment section abuuza bali ku biki? Abamu nno babimanyi beebuzaabuza.
bamanyi bye tuliko naye aba ayagala yeefuule nti azze yandyagadde obbawa naye tabimanyi bwe muwaayo obudde bambi mumunnyonnyole muwadde attention taddamu kulabika oyo awana ebiragiro muzine booti gwe kyusa oli ayimuka ali mu red gwe kola oti naye wulira omuntu erinnya we repeating oba olimu erabira mu nsi ne bwaba omwana omuto asembayo ng'atudde wano awulira erinnya ne bw'obuuza abaana wano obawa akazindaalo bamanyi the people who support us abantu abatuwa ku kyokulya abatuwa ku ngoye abatwambaza abatusomesa they know those names so tuyina Nanozi stroke Narisa yatanganya omwogera erinnya okay Narisa thank you so much twafunye Winnie yatusupportinze mukoyo okuba engalo awo Jacqueline naye yatuwadde ku ssente tuyina awo yatuwaddewo 10,000 welowisha tetwamutegedde tuyina Jessica era still atali bestiwo Jessica omulala yatuwadde ku ssente tuyina Annette yatuwadde ku ssente kati awo tuyina yatuwadde 2 tetwamutegedde naye nga wane era gondi yakomyewo Narisa n'atongera ku ssente Agnes yatuwadde ku ssente Agnes ono akomyewo na bukomi tuyina Winnie atusupportinze atukoledde olunaku Goleti naye yatusupportinze tuyina Asfa naye yatuwadde ku ssente still Goleti yakomyewo tuyina Mary naye yatuwadde ku ssente Irene Nachiwala yakomyewo era Daisy yagadde olunaku lwa leero so buli charity bwe tuba tukola tuleetawo embeera y'okugamba nti gundi tuziniremu noonya ssente bwe ziti tuba tunoonya mukwano temuseka binyuma mumuveeko oli ayogere bibye so tuteekawo embeera so Shadia ne Faruku bayimirira abadde balabanga bagamba bambi bakaka Shadia tabyagala I don't think so Shadia is above 18 tali myaka gikakibwa she knows what she's doing family yatujjamu ng'amanye ennaku yaffe atumanyi vibe zaffe atutegeera so just waliwo abantu ng'ayitirawo alaba kyemukola kirungi bino bye tukola birungi eggulu lisanyuka Katonda bimusanyusa malayika zisanyuka this is something you can even tell someone nti nze olw'Essande ntuulako mu charity ne nnyamba abantu kati abamu beegomba bubi batwegomba ffe abalina emitima egibikola naye bw'abyegomba tamanyi nti ettaanu ze ku ssimu zirina kye zigattako yadda ate mu kuvuma naye ng'ate atwegomba tatuvuma mbu tatwagala singa tatwagala teyandistopinze ku live naye aba atwagala naye atwadmiringa there are people linagamba she fans I admire your heart kati buli omu ayina enneegomba yabamu batwegomba ne batubulira neegomba omutima gwe abamu beegomba n'afuna obusungu n'anyiiga kati n'abakubirawo ekigambo muve ku mulamwa bye muliko bireme naye nga kumbe baalemesa bali ggumi tebalina obbikola kati waliwo yazze era ku live n'agamba ye lwaki temubivaako munaatandikira awo wiiki ejja bye biki mubireko ebyo kwati aba nga bwe bagamba nti buli kintu wabaawo sitaani akema kati n'ekyo wabaawo sitaani mu buli kitundu so tulwanisa sitaani ne tugamba nedda sitaani tonkema nze naawe tonkema so n'olwanisa sitaani ne mugamba we are not going to give up ate era tujja kuwangula so mu buli kintu kyokola omuntu omba omukyalo oli mbufumbo wabaawo sitaani akema oyende oba oli olina wookola akalimo sitaani nakkemo bbe kati ne mu bino mulowooza tunaabikola nga tebiriimu sitaani bibaamu kati abamu baagenda ne balowooza obutebe bukaze we are going to give up ate nze bino byenjagala njagala nnyo challenges nze oba oyagala nkole kwe ŋŋamba nti sisobola oba ondage nti asigadde bw'omu katulabe biba bijja awo nkola nnyo so tweyanziza nnyo abantu abalungi mukama baayitiddemu baakozesezza okututoolera ku kye muyina nkimanyi mukyayina bye muyaayaanira mukyayina bye munoonya in life ne wallahi all we can do and all we can promise you is to keep you in our prayers kyova olaba tukiipinga mu bitabo bino amannya g'abantu baffe
tweyanziza nnyo from the bottom of our hearts. Era tetulidda maaso gammwe nga kikwatagana ku Garden Millicent siriddamu kola live ebasaba ani musenyu. Omusenyu bannaye muguguze tugumaze. Mpaka bwe tulimaliriza kye tugenda ozimba. Sigenda kuddamu kola live mentioning amabloka. 15,000 ziri wali ez'amabloka twaziyiwa. Tetuliddamu era siridda n'embaga ate baagabye bwe bagaba baka bannyinigo be bamanyi ffe twagamala oba bagasulako nga bakuuma naye nga tekijja kuba in the name of God. So omusenyu we are done mpaka ku plaster tetuliddamu era munzijukiza mu recording siridda ku live bagamba mbu ate mutugulireyo trip yaki mboyo trip y'omusenyu mpaka n'ogwa plaster tumaze omusenyu. So next week tugenda kusonda ku cement. Bwe tunaamala okusonda cement wagenda baawo ekitugaano tutandika ekizimbe era Mukama n'atuyamba okusinziira ku ssente za cement ze tulina mu kitabo ne tuzisonda Sunday ejja. Wallahi mugenda kuddamu live eddako Sunday eri mugenda kulaba nga twatandise dda okuzimba kuba ebyekwaso biba bitono. Ebirala tujja bisonda mpola nabagamba this time around biralamu tetugenda sonda ssente byazitereka ku account. Era enkya sikubira oluva mu meeting leero ndozo okimanyi bulungi nti owa trip agenda kuziyiwaawo. N'omusenyu by the way twanti luli twasondako bitundu nendoza mugulabye era twayiwa trip 3 ne tuyiwa na balance wa mabloka ameka 10 twayiwayo n'amabloka 10 agali gabulako balance ne gaggwayo ne tuyiwa ne trip 3 kitegeeza we are serious ate tukyebaliza Katonda tusobozesa ffe baani kuba bwe twamala okugula poloti kuba nasooka ne ŋŋamba naye oba okugula poloti 2 nguleemu zino ez'ebbiri ey'okubiri tusitule tuzimbe nene ŋŋamba ate tujja kwetaaga we tulimira emmere era Millicent asigale nga yeeyazika waalimira muwogo ne ŋŋamba katukitomere katukigendemu tugule poloti zaffe 2 kati ne ŋŋamba katuddemu zirayivu zino naye sisuubira ndaba batukooye kati bwe tubanga obudde buno matiriyo tumutunuulidde wuuyo amabloka agamala weegali omusenyu tugambe nti guwedde tuguyina gwonna ogumala nga next week tugenda mu cement oluva mu cement tusitula musingi nga tuzimba mpaka ku wall plate si kyekyo kati awo tuba tutandika kugula miti blabla obwo bukafa kunaali ate nga si buzibu twasooka kukwata ku bisinga obuzibu ndoza ku bizibu ekisigaddeyo mabaati kusereka ne cement ku bizibu ebisigaddeyo cement na kusereka mabaati naye nga it's promising tugenda kikola bagenda kushininga Garden Millicent nga bwe twakyogera 3 years ago they are going to shine gomanye ekyo ekintu okyogerera Katonda n'akisobozesa ffe baani bannange laba favor laba omukisa laba okuganja era omuntu n'agamba nti bane Katonda taliyo era omuntu n'amala n'agamba nti abantu babi ng'abantu balioko abatatumanya abamu abadde ayita ku live n'atuwa 5 nga tebatumanyi omuntu n'agamba nti social media mbi kisinzira bw'ogikozesa nze mbagambye nnyina abantu balioko 2021 we banyumya store abamu bandeze enkuze bandaba ebisinga byenkoze mbikoze babiraba bwe batuulo nnyumya olugendo lwange kitegeeza saalekayokko singa nalekayekko omuntu ayimirirawo waba ayitaayita n'akulaba naga atufudde laba ekisiraani swina adduka. So Mukama mmwebaza nange olw'ekyo yakinkoledde sijja kwewa malala nti nkikoze ku lwange Mukama yagaba okumanya n'okutegeera tumusaba ebisinga n'omugaba Mukama nkozesa nfule ekyenjawulo byonna tubisaba guys era omuntu obeere n'ogamba admire Shifa I kneel down ninkisabira neŋŋamba Mukama nze waliwo bye tulaba n'ogamba Mukama nze ssente we zintuusanga awo tozimpa bireke bwe tusaba Katonda tumusaba mu ssente ez'abalala Mukama nkusaba ongabirire nja kugasa abantu nja kuliisa ku bantu nja kwambaza ku bantu nja kusomesa ku bantu kati ekyo ekintu oba osaba Katonda era bwakuwa tokyerabira obanga alidde rooni nze bwe neetwala kale kati tosobola kuva out of the blue nti njagala kuba gundi era waliyo abantu abayamba nga tekiva ku mutima oba obiraba oli nga buli wateeka support abala
kampeyo support yange kati wano social media ninya akatuuti nange nfune following ku page yange bibaayo ffe tubiraba kuba tubeera ku zi live but it's okay naye abaakoze eki akuwadde we see that naye n'omuntu yenna ng'akikola all heartedly beba abantu abajja ne batulaba n'alaba ennamba n'abuuza zireeta mannya ki n'ateekako n'adda ku bibye ku mutima n'aba mukkufu n'aba happy n'aba satisfied abo abantu mukama n'abatuwa n'atublessinga katonda mulungi nnyo tumwebaza ndaba nga tulaba gye tulaga tumale okuzimba bizinensi bulungi tutandike emikolo gyani gya Farouk and Shadia inshallah. So thank you so much mukama abawo omukisa bambi ababaddeko nga just live ogiguddeko lusooka it's a charity cause tubawo buli Sunday to contributing for a business but of course okuzimba business tuli ku 0782 10 15 69 0702 56 21 57 zireeta nakawombe shifa otuwe support era zijja gendayo zigule cement nabagambye sente yo kyosasula kyekola kati tetutereka nti ziwere zetukutteko kyetukola era ng'okiraba kati nkimanyi nammwe mujja sula bulungi abakikoze n'abatuwadde kuviira ddala kwatuwadde 5 owulira bulungi ng'ogamba nnyinayo gwe ngulidde omusenyu gwe it doesn't matter naffe bye tukolera abalala tetunnabifuna togamba nti mbawaaki nze nkoleki kale ojja tumma omutwalo gwo naye era tegugenda kukuzimbira omma omuntu 10 era tezigenda kugula ttaka lya birooto byo kati nze byentunuulira ne ŋŋamba era kanziwa omuntu kubeera tezigenda kunkolera kyenjagala nze mukama yamanyi lwali nkolera ekyange naye abamu anyiga bunyiizi shandi muzigo bo bagenda kuzimba okitegeera bankozesa bo bagenda zimba bizinensi yaabwe osanga mukama yakuteekawo nga gwali ba blessing y'abano nkibagamba enkya n'eggulo nange ndi muzigo naye osanga katonda yasalawo nti bano bane bizinensi yaabwe ng'ayitidde mu nze yamanya muneeye wagabirira abantu be katonda yayagala abantu be mu ngeri ye kati osanga ye yabakola atyo nga munaye nze nja kujjamba eddoboozi n'abalala beegatteko so tweyanziza abantu tubongere engalo tweyanziza Shadia we bale kutwagala bamulamu tebatera kuba bangu we bale kuba mulamu anatusobola kale nojja n'otwagala abantu banno baagala waliwo lumu omuntu eyaŋŋamba nti Shifa olowooza Shadia ayagala Farouk bw'oliva eddundu tajja sigala naye alabika Shadia faaniwo nnyo kati omuntu yali awo ku social media Shadia faaniwo nnyo yakulengeranga kati mu kwagala alabika akwagalirako Farouk kuyamba bw'oliva eddundu alikola ki talisigalayo ekyo simanyi Shadia yamanyi omutima gwe naye yakeera n'akola ki simanyi naye yakeera n'atulaba n'akuba ate kyenzijukira nti nalumya Shadia namulumya nga sikwata simu ze nagamba munnaye nze nzize mbalaba I want to be part of the happy family tebaddamu balumya ne gye baabakubidde temuddamu kusaakinga ne tumuteekako conditions tezaali nnyangu nefuula nnaatamumanyi ne muyisanga ba stranger abalala abaali bazze nga baagala Farouk the other ba 12 girls ne mga sindika ebifaananyi ne mga ngenda kupostinga publicly weeyogereko sindika voice note conditions zonna n'azikola naye nali muteerawo kiremya atuleke kwanza waliwo omuntu ajja mu bulamu n'enkuwa bikusoomooza bikulemerera ondeke tubikolanga ne Shadia yali gumite yasanga tuli wumite nga naye gumite so thank you so much abantu beddundu bane mwebale nnyo tubasiima mwenna mwebale mwami John tweyanziza naye munne wankola bubi nze omukyala wamubuzaawo oba walowooza banamubba waneeno nze mumiisinga kati ninza kukola nti okuddamu mulabako Sunday ejja ate nali namusiima nga naye yansiima toŋŋamba nti yanoba obufumbo bwali bwa view once ekikigwe yanoba akyala biki omukyalo omufumbo n'alwayo bw'atyo mugabe balamu betu mu miisinga yakoma ayina emboozi ze tutaamaliriza kati nze binnumya omutima tweyanziza mwami Zendex we bale kubaawo bambi tukwagala nnyo tumanyi ebimu bikwata olumu n'obulamu naye tukimanyi gw'oli waffe
gwe tetuyinza kufunirako ntondo. Tweyanzizza Maama Rachel webale bane omukadde ono bannange Mukama amuwa omukisa bambi. Resta tuta mukwano jajja abeera wano bambi n'asapootinga atwagala. Mukama. Walijjo wani ayina ebbanja. Tweyanziza jajja Peace maama wa Ibula webale kubaawo. Ono tunnyuka naye ogenda oli ali mufumbiro n'obuuza kati akola ki mufumbiro. Atandika ku makya paka ne buziba. Atandika kuva ku makya negwe wulira okwagala. Neba ne Mukama wallahi ajabbawo omukisa nze nkimanyi buno obumu bwe muzimbye tekigenda kukoma kigende bwe kityo. Tekigenda kuyita bwe kityo. This is too much. Bannange kati ate wali mukwano gwange Naalu oyo yankuuma security. Wali ankuumye tafa agenda nga nkyaliwo. Olumu nze amugamba gendeeko obudde buyise. Menta thank you bali twagala from day one. Menta natwagadde oyo gwolaba. Mukyala Mulangira simayina kiri wa Mulangira nze bannange era bwe tulimala project tulijja ne twetonda. Tulijja ne twetonde wa Mulangira ko naffe tusobola okitegeera. Gokimanyi ng'omukazi azunga n'omwana wo n'ayitamu uyo ali eri. Abantu abakola Sande lwoberako eka n'ofumbira ku musajja lunaku luba lwa family day. Naye Menta aba azunza ali eno mu meeting za Garden Millicent. Which is okay. Faruku tweyanzizza bambi. Faruku atwagala. Faruku ali part of us ebbanga lyonna. Era Faruku tomanja wafuna omukyala mu bafaani bange ono faani wange mukwano gogenda owasi. Faruku yabaza mukisa gwe omumanyi yeye ekyava mu tukubya. So Faruku thank you so much. Tweyanziza nono baby girl naye nno mwana muto naye Eva yasembayo mu baana. Sister wa Ibula naye abaawo yasimagiddeko dda nno oyo ninja omugamba agende yebake kati azuukuse bukedde azuukuse bambi Naalongo yatusalidde akaviiri kati wa 18 simanyi kyagoba Naalongo oba abalaki n'ennyindo Sarah bannange tufudde Sweet Sarah bannange Sweet Sarah webale kutwagala Jasi weba Sarah tunula ko Sweet Sarah ennyindo naye bulijjo mpumuloba nayo mpya byonna bipya oba tembadde pini mpya yatadde mbute spini Sweet Sarah nze ndaba yagala singa mugole Shadi okunyirira okitegedde nze nsobedde kubanga twandibadde kati tukolerera ku mugole kumulabirira ate Sweet Sarah tulinza omalizanga emikolo za Sweet Sarah gye ebya Naalongo takyabyagala bya Mama Natasha Sweet era bannange si wolololo Mami Christine toddamu kuyita obadde azina nga mugamba mbu ani obadde bamuyitani obadde muyita Naalongo ye Sweet Sarah ye Sweet Sarah takyali Naalongo kwebali kushosho just kwebali Mami Christine Naalongo erinnya kati ye Sweet Sarah. So tweyanziza Junior ku kamera thank you for your commitment. Manyi oyagala nnyo mukyala wo ate afumba emmere. Shivani afumba nnyo emmere olaba agifumba akola mu content naye munnange oleka family ewaka n'olekayo Shivani ne Idu nojja n'obeera naffe eddundu webale nnyo kuntegeera. Kuba kiva kunze okutegeera sister wenze then naye n'akola ki n'akirabamu amakulu n'akikola. Thank you. Just PA, thank you so much. Webale nalukenge nga namwogeddeko doyo sha. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Nina abagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate.